Ku Projan Media TV yonna gy'osinziira nkwebaza okubanga ku mukutu kw'oli era nga essaawa zino olinze amawulire agenda maaso mu ggwanga. Yes, nakuwadde story olunaku olw'eggulo eya mukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi. Ngono omukyala yakubira ennyimba ez'amaanyi ezikyasinze okukyaka wano mu ggwanga Uganda era nga y'omu ku bayimbi abaalingawo mu competition wakati we ne Irene Namubiru mu maloboozi era nga abayimbi abasinga mu ggwanga kati abakyala bamu ku bakyala be bazze batunuulira okubanga bayimba music omulungi. Yes, omukyala ono nakuwadde story nenkulaga nti Juliana asobodde okubanga azaala omwana ow'obulenzi era ng'ono omwana yatuumiddwa erinnya erimanyiddwa nga Taj. Naye ekibuuzo ekyabadde ku mimwa gy'abantu nga buli omu yeebuuza ani taata w'ono omuto. Ffenna tujjukirako Juliana emabegako awo yafiirwako omwana we Keron. Bambi yayisibwa bubi nnyo mu 2014 yafiirwa omwana we wali e Nairobi era ffenna twabitegeera. Y'omu ku baana bokka be yali ayina omukyala ono amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi. Naye Juliana Kanyomozi ebipya ebizuuse biraga nti taata w'ono omwana amanyiddwa nga Happy Moses. Happy Moses oyinza okuba tomutegeera bulungi naye kankuwe ekifaananyi ekituufu mw'oyinza omutegeerera. Omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'akuba omulanga ku peegi ye era eyo story nagikuwadde engeri Rema gye yasanyuseemu n'akuba n'enduulu okulaga Juliana nti ate ye yasanyuse no singa eyazadde omwana. Conks Juliana! Lwaki? Ffenna tumanyi nti Rema Namakula emabegako awo yawasa omwami amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya era nga mu kuwasa ono omwami ffenna tumanyi nti yagenda mu bufumbo bwa Hamza Ssebunya nga Ssebunya ayina omwana. Oba okitegeera nga Ssebunya ayina omwana ate Rema yawasa musawo. Kati ekyamuleetedde okuvaayo okuba enduulu wali ku Facebook n'alaga abantu essanyu erikyasinze okuba nti lya muggundu okusinga n'eyazadde omwana kiddiridde okuba nti omwami wa Juliana amanyiddwa nga Happy Moses musawo era nga ono omwami mu busawo bwe naye alinga Dr. Hamza olw'ensonga nti Juliana yagenze okubanga abeera n'ono omwami olw'ensonga nti ono omwami naye ayinayo omwana. Ompulira okukakasa ebituufu kw'ono omwami amanyiddwa nga Happy Moses. Omwami ono azze yeegomba mwana muwala amanyiddwa nga Juliana era w'ogoberera Facebook page ye omwami ono azze ayogera ebintu bingi ng'awaana omukyala amanyiddwa nga Juliana naye ng'abantu tebategeera lwaki. Abantu abasinga nga balowooza ono just faani nga w'omanyi faani ayinza novaayo ne yeetuuma erinnya lyo n'aba nga apostinga bintu byo byokka ng'akwogerako birungi byereere era buli omu kye yali akola ki? Buli omu kye yali amanyi. Era omwami ono wokebera kuzimu ku posti waliwo posti emu gye yapostinga mu Sebutemba nga 6, 2019 era yavaayo n'agamba nti kurashi wange omu bw'ati n'alekawo ekifaananyi kya Juliana Kanyomozi. Lwakuba nti ebiseera ebyo omuntu nga alaba ekifaananyi n'alowooza bintu bya bulijjo naye ng'amazima amatuufu omusajja yali siriasi ng'ayagala mukyala mukulu amanyiddwa ng'ani Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomozi y'omu ku basereebu abataagala kukwatiikiriza byama byabwe mu public oba y'omu ku basereebu abataagala bategeera nnyo mu public naye omukyala ono yavaayo emabegako awo n'abanga waliwo ebintu bye bamusibangako nga bagamba nti y'omu ku bakyala abamanyi okubba babannaabwe naye nga ebintu bino yavangayo n'abyesamba olw'ensonga nti ye ng'omuntu yalabanga si bituufu. Juliana okugenda ebweru kyaddirira okuba nti yali agezaako okubanga akweka olubuto luno nga tayagala bantu kulutegeera
Era weegendereza posti ze okuva mu August, omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi teyapostingako kifaananyi kyonna nga kiramba, okuggyako buli kifaananyi kye yateekangayo yalinga selfie, era nga gwe wolaba selfie tosobola tegeera kigenda mu maaso eri wansi ku lubuto. Kyova olaba nti abantu batono nnyo abaakitegeera nti omukyala ono amazima amatuufu yali lubuto. Era n'aba media abasinga bagezaako obiringiriza, era mulimu emikutu egyasobola okugagwamu ne zigaleeta, naye abantu tebakkiriza nti omukyala ono ebyaddala yali lubuto. Naye nga amazima amatuufu Juliana yali lubuto, naye nga tayagala nsi yonna oba tayagala bannayuganda oba bafollowers bwe kolaki kutegeera nsonga eyo, olw'ensonga nti Juliana y'omu ku bayimbi abeetwalira mu kiti kiri eky'abasereebu ab'amaanyi. Va ku bano basereebu baffe boolaba buli wamu, naye Juliana y'omu ku basereebu nti si buli wamu osobola omusangawo. Era essaawa zino n'ategeka konsati muganda wange, yadde Bobi Wine yakikoze, naye omukyala ono n'ategeka konsati, oyinza okuwulira ensasagge wano mu ggwanga. Juliana Kanyomozi olwasuddewo omwana, buli status y'omuntu, amasimu gonna social media ne zijjula amawulire agalaga nti omukyala yazadde. Juliana yanzijukizza n'abanga enjovu nti empologoma eyinza ozaala obwana bwonna n'ebuzaala kuba etera ozaala obwana bungi, naye enjovu akaana keesuddewo kamuwe kati muganda wange kakankanya ensi. Era yono omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomozi yava e Uganda n'agenda ebweru asobole okubanga yeekweka ekibambulira ky'abantu oba bannamawulire abaatula ebyama byatayagala biveeyo. Omukyala ono Juliana Kanyomozi yafuna ddiiru emabegakaawo nga yabukadde 80 okusobola okubanga akola konsati. Era nga waliwo omu ku bategesi b'ebivvulu omwatiikirivu eyasobola okubanga amuwa ddiiru eno nti Juliana ajje ayimbe ku Mother's Day, naye Juliana n'agaana olw'ensonga nti gweoyinza oba tokitegeera ne promota ayinza oba teyakitegeera lwaki omukyala ono yagaana, naye amazima gali nti omukyala ono yali lubuto. Era yali lubuto nga tasobola kuvaayo ate yesimbe mu kamera z'abantu oba yesimbe mu konsati ng'ayimbira abantu. Yadde y'omu ku bakyala abasinga okuinspiringa abakazi mu nnyimba ze yayimba, naddala oluyimba olumanyiddwa nga Woman. Ompulira? Juliana Kanyomozi yasobola okubanga abeera ebweru ne mwami we, naye omwami ono yali tasobola kyebeera olw'ensonga nti embeera ya coronavirus eno yali asuubira nti eyinza obbayisa obubi. So mu posti ye n'avaayo mu Maachi nga 16 n'apostinga ng'agamba coronavirus is not greater than Jesus Christ. Kitegeeza ki? Mu kupostinga ekintu kino kyali kiraga nti ono omwami yali alaba mukyala we nga kirabika ayengedde, nga essaawa yonna ayinza okusumulukuka kubanga ate onaazaalira waka era oba olina kgenda mu ddwaliro. Ovuki mu ddwaliro naddala mu malwaliro agali ebweru agasinga gajjuddemu balwadde ba coronavirus. Kati yavaayo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'apostinga ng'agezaako okwegayirira Katonda omulaga nti coronavirus talina buyinza ku ye. Okitegeera? Juliana Kanyomozi gwe oyinza oba okyayagala omumanya, ffe tumwebaza olw'ensonga nti waliwo ebintu by'olina okwekuumira nga gwe omuntu. Naye olaba basereebu baffe wano bavaayo ne bapostinga ebifaananyi ebya baby shower ne bakola buli kimu okulaga ensi nti banaatera ozaala. Oyinza okuba tokijjukira, naye omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi ebintu ebimu ebigambibwa okuba nti byavaako okufa kwa muwala we oba kwa mutabanyi we amanyiddwa nga Keroni, gw'oyinza oba tobimanyi, naye Juliana agamba nti byalimu eddogo, mwalimu ebintu by'okumuloga. Kyova olaba nti yasalawo akweke ne luno olubuto abantu baleme tegeera. Owulira? Agamba omwana we okufiira e Nairobi byalimu eddogo olw'ensonga nti waliwo abantu ab'enjawulo abatamwagaliza, waliwo abakazi abamufuuyira emmindi. Juliana kwe kusalawo n'agamba nedda,
ku luno omwana wange sijja mulaga nsi oba olubuto lwange, mazima oyinza oddubalaga olubuto ne luvaamu. Juliana n'asalawo alukweke. Bino goyinza oba obadde tobimanyi, naye byebimu ku biraga nti omukyalo ono okweka olubuto lwe byali bituufu, yalina oddukweka kubanga ali tasobola kyebeera. Era Juliana n'emabegako awo okakasa abantu nti essaawa yonna yali asuubirayo omwana, yavaayo era n'apostinga ku mukutu gwe n'agamba nti when the tomboy kicks in me, ng'agezaako bakakasa nti omwana wakusamba mu lubuto. Olowooza oba owulira otya? Naddala abo abazaalako balina engeri gye baba bawuliramu, naye era ffe aba media tetwakiwa matu, tetwasobola kitegeera nti Juliana ono yali atugamba nti ali lubuto. Juliana ono bbaawe amanyiddwa nga Dr. Habi Moses, era yavaayo emabegaawo n'amusimba Benz kapyata, osegeera, n'amusimba Mercedes Benz nga ekirabo, kubanga yali amusiima nga bamaama. Lwaki? Yali asuubira nti ono omukyala agenda muzaalira omwana, kwe kumusimba eyo Benz. Owulira? Bino ffe tuzze tetubitegeera nti omukyala Juliana essaawa yonna anaatera okusumulukuka, naye ng'amazima amatuufu Juliana yali anaatera okusumulukuka mpaka olunaku olw'eggulo lwe yasobodde okuba nga asuulawo omwana, era ng'omwana gwe yasuddewo amanyiddwa nga Taaji, era nga taata we ebizuuliddwa biraga nti ye Habi Moses, era ng'ono musawo. Ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okuba nga okyagyekuumiddeko, likinga, commentinga, subscribinga.